Kati omwaka mulamba bukyanga balukawo olutalo wakati wabayekera ba Tigray namaggye ggwanga eryo kusinze kwetabaamu bannamaggye abawumula n'ababakyaweereza eggwanga saako abantu abawangalira mu bukiikakkono bw'ekitundu kye Tigray. Okulwanagana kuno kwabalukawo mu Novemba w'omwaka ogwedde nga kuno kwatandikira mu kitundu ekiyitibwa Amhara saako n'amaggye agaali amawulize eri akabinja ka Tigray People's Liberation Front. Kyokka eguweredde omwaka nga bantu bangi bakoseddwa olutalo luno omuli okuttibwa, okukabasanyizibwa, okuwalirizibwa okwamuka amaka gaabwe saako enjala okubalumba n'abalala ne basibwa awatali musango. Aba Tigray era balumiriza gavumenti okubagoba ku mirimu gyabwe n'okugala bizinensi zaabwe wabula nga bino byonna gavumenti egamba nti ebikola kufeffetta bayeekera abatadde eggwanga lino ku bunkenke. Bino ebijjidde ng'olunaku lw'eggulo gavumenti ya Ethiopia yalangiridde akaseera ak'akazigizigi oluvannyuma lw'abayeekera bano okweddiza ebitundu ebisinga era ne batiisatiisa n'okuwamba ekibuga ekikulu Addis Ababa nga kiteeberezebwa okuba nti balina n'akakwate ku butujju. Mu kiseera kino America eri mu nteekateeka za kuweereza bakungu bayo mu Ethiopia okulaba engeri y'okuzzaawo emirembe ng'embeera tennasajjuka. Ku mukolo guno gwe gumu Ssaabaminisita Abiy Ahmed Ali kwasinzidde n'asaba abantu okwerwanako era n'ategeeza nga bagenda okukola ekisoboka okulaba nga bafeffetta abayeekera bano ate era balabe nga babalinnya ku nfeete.